Bw'abadde ku bugenyi ng'akyalidde Nnaabagereka wa Buganda, mukyala we yaliko Ssaabaminisita wa Bungereza Charlie Blair asimye emirimu egikolebwa Nnaabagereka mu kulaakulanya abakyala. Ono alaze nga bw'ayagala okulaba ng'abakyala beekulaakulanya mu dda. Whether in the future my foundation could work with your foundation in order to bring the business training skills and the financial literacy skills that we have developed over these 8 years to enhance the lives of those 30,000 women who are already in your savings and loans clubs. Because like you, I believe that the power of the nation lies in the development of its people. Ye Nnaabagereka wa Buganda Sylvia Nagginda akakasizza nti ng'ayita mu bwesigwa obuteekebwa mu Bwakabaka bwa Buganda mwetegefu okulaba ng'abakyala wamu n'abaana bakulaakulana. Women are very much at the center of the work that we do. Our aim is to improve the lives of women as a way of improving the lives of everybody else in Uganda. Charlie Blair ayaniriziddwa Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Charlie Blair ne Nnaabagereka wa Buganda beekebedde eddimu ly'okulaba nga bakulaakulanya abakyala nga Nnaabagereka yatandikawo ekibiina kya Nnaabagereka Development Foundation mu mwaka gwa 2000 nga ne Charlie Blair ayambye mu kulaakulanya abakyala mu nsi za Africa nnyingi okuva mu 2008. Andrew Kagwa, WBS TV, Bulange Mmengo.